Wanyanirize muganda waffe Suna Ben abeko baka bwayogera eningi endongo y'ebinyanya weewaawo bazira tone weewaawo kyakabi nnyo mikwano gyaffe yeyo eŋŋombo gye tugenda okutambulirako ng'ennaku z'omwezi 11 wiikendi eno ku lw'omukaaga ffenna tugenda kuyingira nga tuwanisa emiti nga tugamba weewaawo kagenda kubeera maanyi nsanyusa obbala mikwano gyange mwebale nnyo mwebali eddala okujja buli lwe tulabikako eri Obuganda kigambo kinene eri Abaganda buli tulabikako eri Abaganda ne Uganda okutwaliza awamu tuba tulina obubaka bw'ebinyanyanyanya bwe tuleese tukyayimiriddewo nga basenkagale tukyebaliza Mukama Katonda ng'era bakabejja abatandikawo enteekateeka eno n'eyaka twabitandika mpola mpola gye bituuse mu birabiyeeyo naye nga twebaza bannamawulire baganda baffe tutambudde nabo kubanga naffe tuli bannamawulire naye temutukoze bubi n'akamu mutambudde naffe mikwano gyaffe nsooka obeebaza mwebale mwe baganda baffe ate temutuvudde mwebalire ddala musaasaanyiza ddala amawulire ago amatuufu agasaana okutuuka ku bantu kyekyo kyali kituulamu mu ntandikwa nti twali twakola dda ebintu bino naye nga munnange nga tebisaasaana naye mwewaayo ne mugamba nti nno mujja kumanyisa abantu omulimu gwo mugwebale nnyo mwebalire ddala twebaza nnyo basponsors baffe ab'amaanyi abatukoleza obulungi obutagambika buli mwaka aba Skypins tubeera nabo baganda baffe mwebale nnyo mwebalire ddala mu mbeera yonna balwana ne balaba nti nno enteekateeka zaffe ziggwa mikwano gyaffe mwebale nnyo mwebalire ddala n'omulimu gwe mukolera bannayuganda gulabwa mmwe abakola emirimu egitambula nga tegiriiko nduulu ejja egigoberera bannange maama waliyo kampuni nga emiranga ezigiri mu mugongo naye Skypins mutoze bulungi buli bwetunuulira omuntu buno nzijukira Mbazira bwe yagenda nabwe Dubai Mbazira asitula omuntu buno n'agenda nabwe Dubai naye Mbazira osayina Mbazira abusitula ntugenda nabwe Dubai era yalumangako mpola kwegamba aba Newmans muyina omusajja Antonio abategeera bulungi nnyo kiba kirungi nnyo n'okolagana n'omuntu akwagala mwalondera ddala omusajja abaagala obintu bino bakeberakebera ebintu byoba otwalako airport ne bajjamu ebisigo ne babiteeka wali ebintu ndi products zoba otambula nazo so bazikusuuza wali naye omusajja atetenkanya obuntu buno n'abukukusa yasaanukula ensawo ye batuuse Dubai nga Newmans buli kutye kungulu ne mukewo obuyisiza wananga nabulense n'olw'ensonga eyo mikwano gyaffe bano bagenda kubaayo nga batuwa tudigida tulya tweyiringula tulya endongo yaffe tebeerako formula nti ate simanyimbu weewomereza nedda kwata ekimyu kisibe obulungi nnyo enyweze bulungi nnyo ettabi yonna yona alijja Mukama Katonda y'anaamanya wanika mu bbanga ensasagge ekwate bulungi nnyo akati kyekyo twebaza basponsors baffe mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala mediahouses ezitukoze obulungi obutagambika tulaba ku ki mwebale nnyo mwebalire ddala tuuka ku kinyusi olunaku luziweddeyo drive ziri mu kutambula ebidongo bigenda bivuga buli wamu nga bategeeza abantu nti nekigenda okubeera wali kiyitirivu tulondera ddala sawundi ezijjayo ekitiibwa kyaffe ng'abasajja abakulu nga ne betulayo tukoze eki abasajja abakulu nga ne betulayo tubirage kaakati nno tulina sawundi gye bayita ya Homeland ekuba besi era tusindika obubaka baffe eri baganda baffe bagenda okuvugira ku luguudo lw'e Kampala nti bw'otuuka ekyengera linnyamu tambula mpola teekamu giya eŋŋumu kubanga Besa agenda okufulutuka ku summit waggulu ayinza okuwugula emmotoka neyingira amaduuka g'abantu Besa agenda kubeera muyitirivu nnyo Homeland ekulembeddemu waliwo sawundi endala bagiyita kettu bw'eba eyimiriddewo yokka emala Homeland bw'eba eyimiriddewo yokka ezza emisango babes oli amenya amateeka smart sawundi wali endala bayita wajjayo mugenda giraba ku olwo sawundi ziva e Masaka wano ffe tukozesa ziri ezimenya amateeka situwagala kuwoomereza obuwoowo twabulekera baganda baffe ab'e Kampala babukuba era bulungi era buwagirwa atubwagala naffe tuwulira nga twagala kawowo tugenda ne tutuula ne tugira bwe tutawuka ku ndongo emenya amateeka ffe tugiyina mu Uganda wano n'olw'ensonga eyo mujje mugisange ku summit ng'ennaku z'omwezi 11 wiikendi eno ku lw'omukaaga abaana b'eka ffenna gye tuli abaana ba boda tubakunga tikka boolabye namaze dda okwogera n'omukulu Mbazira chifu
akola ku byentambula yabakkiriza tutikkenga bwe tulabe kasitoba ng'oyambuka ku summit kigenda kubeera ky'amaanyi mikwano gyange tubalinze n'amaanyi bangi mujje Mbaziira Tone kwolwo yagenda okubeera nga aliidizeemu olubalama kwegamba yagenda okukuba ku ndongo ewera lunaku lwe tugenda kubeera nga ffenna tumuwerekeddeko nga tubayi tukajjadde bulungi nnyo akuba bwe tugamba nti nno weewaawo ebirabo gyebiri biyitirivu nnyo tulina badijje baffe abatandika tetuyinza butabalowoozaako kubanga naffe wadaffe twafuna batuyambayamba twajja twewalula bwewaluzi ng'okwogasa ebivumo ebiringa ettabbu bw'ogatta okutuyita bannakyala batagambika byonna ffe twabigumira naye kati tusazeewo nti katubeeko emigigi gye tuleeta kuba ffe situjja kubeerawo bbanga lyonna tujja kubaawa tulekeremu n'abalala nabo bajje nga mukyatwagala n'olw'ensonga eyo tusazeewo netugamba nti nno katunoonye ku talents empya ez'abaana badijja abapya abajja era tugenda kubateerawo zi laptopu tugenda bateerawo zi controller tugenda bateerawo ebintu ebyenjawulo byonna equipments ezikuba endongo bajje bawangule bagende beeyagali baana badijje gye baliyo balungi nnyo naye nga talina byakubisa nga byegomba bwegombi alaba birabi naye nga yabikutteko wali nga obulamu bwe buba butandikiddeawo n'olw'ensonga eyo badijje mweteeketeeke jangu olage kyosobola kyolinawo kwolwo ogenda nabyo tebiriko nti tumale okukubira essimu tumale okukubira seggwanya ali South Africa aleeta laptop nedda bigenda kubaawo awo kozi bwani abo babituwadde ebyo the DJ store batuwadde controllers ezo bane controller bebino katukubira chukuchukuchuku ebyo kati then aba DTM computers ku Kampala Road batuwadde laptops so kati ogenda kumaliriza eyaze kubanga ate abo bote basasula na kusasula aba ba DJ era kumalizo zeene milioni nga 8 ngogenze nazo ogenzo okada nazo n'olw'ensonga emikwano gyaffe mujje bingi nnyo abalina talents ez'enkuba endongo mugenda kuvaamu n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo olunaku lugenda kubeera lw'amasanyu mukeereeko kye tusinga okwagala bujje ng'obudde bukyali saawa 4 tulabe nga kati waliwo ku bantu abategeerekeka tutandikirawo omukolo gutandike ebirabo tusobole okubimalawo tufigitinga ku last moment nga tuwa abantu ebirabo abalala twagala ndongo ate ng'ebirabo tulaba bikyaliwo bingi olw'ensonga nti nno mugenda ne mujja leeta olumu ne bitusobera naye tubasaba mujjeko ng'obudde bukyali olunaku olutandika olutegekere bulungi nnyo manye nti nno lwo tulumyusizza tuli bakusimba kagere mu ttaka mu ndongo y'ebinyaanya weewaawo n'olw'ensonga tubalinze weekend eno ku Sande mujje tukube endongo mujje tuwagire muganda waffe Mbaziira Tone ensonga ngambye lunaku ki olunaku lwa Saturday ku Saturday olw'omukaaga Hogo Pigs mwebale mukoze bulungi Mbaziira ono mumuleze mwebalire ddala mumuleze era omulaba ng'ettama weewaawo banaye tuwa obugalo omuganda waffe Sunaben talina kyaliseeyo. Thank you. Actually it reminds me we are celebrating Mbaziira Tone. Yagamba yatuukako mukulu eyo n'alabako n'abuuza Katonda kati akomawo byonna information agirina era obubaka bonna buleeta ku Saturday eno kale Arapex Style Adhesive twongera okubeebaza nammwe banaye abaagala okusiba tiles bannamawulire bannaffe omumba muzimba ennyumba temutya kuntuukirira. We have a package for you if you're a journalist and inawo tuse ng'osiba tiles. We have a package for you guys ebyaddala, so you look for my number. Buli omu agaba kyalina kyetulina era tuzirina muba muzimba nga musiba tiles mututuukirire nammwe abali bannayuganda muba musiba tiles semita ali omu bamuyita Arapex Style Adhesive ekinyusi ffe tukirina ffekka kale akadde kano munzikirize omugole waffe abeeko obubaka bwatugamba ku mulundi guno ate kiki lwaki biki bye yatugirayo eyo n'ebirala ebisingako kwebyo. Ladies and gentlemen, katufune Mbaziira Tone abeeko obubaka bwatugamba. So naye nga endongo y'ebinyaanya weewaawo kale tweyanziza nnyo tweyanzeege mu byonna nga tutanaba kugenda wala zino shows tuzikola bwe tuti ebbanga lyonna era mu abamawulire njagala mwongere okutegeeza bannaffe abalala eyo abatakimanyi. Abantu abamu bwe balaba shows zino simayo bamumpuliriza bwe balaba shows zino kati ngeno nga balaba ku kipande ndikonzeka at times they get confused. Bwe balaba ku kipande nga Suna aliyoka at times they get confused.
naye shows zino twazipackaginga bwe tutyo kubanga ku annual calendar yaffe tulinako ebivulu ebyenjawulo era kati ekivulu kye tuzzaako ate mujja kutulabako ffenna. So ebintu ebyo mbadde nsaba waliwo bye bikyatawaanya ng'oluusi bamaliriza ba miscommunicatinze naye bwe kityo twakikola kigenderere naye era y'ensonga lwaki ate in actual sense ffenna mutukola ki mutulabawo ebyo bwe bitu bibiri. So mbanirizaako nnyo mwebala okujja enteekateeka eno TMT live experience twagitandika dde ebbanga ddeneke nga tukyali Masaka ne tutandika okuba nga tugikuba ne tujja e Kampala ne tugitandika paka olwaleero weeri. Nsooka okwebaza ab'amawulire baganda baffe mwebale nnyo okutubeererangamu akadde konna. Ebiseera ebisinga bagamba mbu nabbi taba muganzi gy'azaalwa naye kale ffe tukitwala nti mu baganda baffe mmwe mwatuleka tuli baganzi ne mututwalira mu mbeera ndowooza ne muyisa newetusaana okubeera. So tweyanza nnyo tweyanzeege media houses zonna ezituyambyeko okulanga event eno. Mwebala aba radio ne ba TV ne ba social media influencers and all that tweyanziza nnyo tweyanzeege. Ffe ng'ab'endongo y'ebinyaanya ogwaffe gwa kubeerayo buli kadde nga tutakula mutwe okulaba nga tubawa ekyo ekituufu ekitusaana ekitujyamu kubanga bwe mwatusitula ne mutujja we twali ne mbaako we mututeeka naffe tulwana kulaba nga buli kadde tweyongerayo. Lwaki tuli wano olwaleero nsonga za lwa mukaaga luno ze tugendamu eza endongo y'ebinyaanya weewaawo kubanga lwaki twali twebuuza ekyo abantu abamu baalinimu embeera erooza nti osanga si weewaawo naye okusinziira kati kubigenda mu maaso ebirabwa n'omutaayonka okutuuka okuba kati kumpi buli radio egezaako okulaba nga ekyekukuutirizaako buli TV egezaako okulaba nga ekyekukuutirizaako amazima ffenna tusaana ne twegattiramu ne tukimanya nti endongo y'ebinyaanya weewaawo. So kati bwe tumala okufuna ekyo twagala tukijaguze ku lw'omukaaga luno ku samiti ekyengera tugenda kubeerawo enteekateeka y'ebivulu byaffe era mwatujereganga edda naffe ne tugenda nga tuddayo emabega ne twetereeza kati tuuka mu bivulu by'endongo y'ebinyaanya babaddewo ku makutano mujja kunjulira twagikubye neesaba amazzi ku ssaawa eno tugenda kukuba samiti yemanyi kyeneesaba ejja kusaba bbiya yakusaba ekikodo kasita abahoogo webali. So tweyanza nnyo tweyanzeege tubaleetedde sounds ezisinga wano mu Uganda e Kampala muyinza okuba mbadde temunnaziraba nnyo naye ffe waffe Masaka tufa nnyo ku kya sound. That is why era n'abayimbi abasinga okuproducinga endongo ennungi baava Masaka. Ndaba mutunuulidde bulungi n'ekyo ekituufu ekyo mujja kikkiriza lwampaka. So twakutte sound ya Ketu Events ne tugireeta weeri awo ne bwebeerayo kekkubira ekisaawe n'ekimala naye twagigasse ne Homeland Events masannyalaze nga twetaaga okufuna kisinga kubawa kisinga. So mujje mu show yaffe tubateekateekedde ebintu birungi nnyo kubanga tetuyimiridde ffekka tulina bannaffe abategeera endongo y'ebinyaanya ne bamanya nti tulina kutambula nambazira toni nasuuna ben. So in this regard tulina mikwano gyaffe aba Skypins Tours and Travel and on that matter yensonga lwaki n'okuba twasaze netugamba olusisinkana olw'amawulire katululeete wano era tulukoledde wano ntinda kwa Luna Mall ku level eyokusatu wetusinziira okukola emirimu gya Skypins Tours and Travel flow yonna yaffe. Twebaza nnyo mikwano gyaffe aba Newmans bano babumpwakimpwaki muwulira nnyo mulaba nnyo nga tubulanga ku radios ez'enjawulo ku CBS tubulanga ku Bukedde Suuna babulanga ku BBS Telefine obulango kwebuli n'embeera endala yonna. So Newmans bano nabo batukkiririzaamu ne balaba nga tuyinza okuba tulina kye banoonyereza ebbanga eddene naffe ne tubateeka ku kameeme tutambudde nabo era kino Suuna kyayogedde talimbye byali bya ddala era ndoza n'akavidiyo mwakalaba ke twakolerera gye twali eyo. So Newmans ono bambi bannaffe tufubye nnyo okulaba nga nabo engeri gye babeera naffe tubedde nabo era tujja kubeera nabo. N'edduuka we liri wano ku Active Arcade mu Kikuubo edduuka namba F6. So tweyanzizza nnyo tulina abavujjirizi bangi nnyo. Arapex Style ADS oyo tuludde naye ye ndowooza okuva luli paka kati tukyali naye ate era nga tewali kabonero konna kalaga nti tunaamusuula oba anaatusuula tukyatambula naye era naye oyo Seminti asiba tiles naye mumunoonyeeko ebyokunywa ebya Pepsi mikwano gyaffe abamu tebasobodde kubeera wano mu press conference naye ku veni mugenda kubalabawo webali olw'ensonga nti obudde kati events nnyingi oli amaliriza ali ku yeeno ku yeeri so ntugamba abamu tujja kuboogerera
so tweyanziza nnyo tweyanzeege. GTM computers batuwadde computers zetugenda okuwa ba DJs suna azoogeddeko sigenda ziddamu abo computers weziri ate season ez'amayiriza ez'okuba mu mbiriza kompyuta mpya gw'ogijjako obucu so weziri aba flex the DJ store nabo batuwadde controllers ezo amayinja kyekigambo ekitegerekeka ba DJs amayinja gamwe bagatuwadde tugalina era ba DJs abo bewandiisa ku Stream Live Avenue eri ebintu ne bitambulira ddala obulungi so tweyanza nnyo abatuyambyeko okulanga sheno ku radios ku TVs namwe abamawulire tweyanzizza nnyo ku social media n'ebirala ebiringanga ebyo ffe tuli set tuli ready for the show tugenda kubanga tubakolera ebintu bye mutalabangako ebintu ebisamaaza mujje mulabe ku show zaffe zino ababadde batetera nnyo kujjayo nga oli mu kulaba video eno give us a try jangu olabe ku show mwatto baali babajeregera bwereere ujja kulaba ekintu nga mutindo nga lusi ne bana aboogera ebingi baneeno nga tewaliwo yabikoze naye nga ate ffe tubigezezaako biteekawo so tweyanziza nnyo for the love gye mutuwadde. Okay, mbazira tone tweyanziza kiki basinga okujiriga ekyakunyiza ate waliwo kye baayogera nga kitunyiiza wabula ababadde bagezaako nnyo okutuprovokinga timuli bafala tuli bafala timulina amaani naye nga tweyanza nnyo olw'ebyo olw'ensonga nti ate abasinga be baloota okufuna ffe tubirina olredi abasinga baagala nnyo obuwagizi baagala nnyo obuwagizi naye kwamanyi okujuza ebisaawe fani beesi eyo kakati ate ffe bwe kiba nga tugifunanga naye ku kipande tumaze kuteekako namungi w'abayimbi nga ffe ku kipande tusazeewo okuteekako suuna gwe tuteekako tusazeewo okuteekako nze nembeera mwebale kufujjirira mukolo guno tusiima nnyo kaakati tugenda kufunayo ebibuuzo in case you have a question tukikole nga kiri precised tugenda kufunayo ebibuuzo nga 4-5 tutandike ne kuki amanya ganze kuki kibuuzo ekyanyi kigenda kutonda embazira kusamiti awo kulengera emiti waliwo mitonotono abawagizi bagenda bakola otya okuba bagenda kuba n'ennyonta y'emiti ate tubamanyi abawagizi baffe engeri omanyi balina ekika ky'obuwagizi kye baatuwa nti waliwo oluusi naye balaba nga tebiri within our reach bo ne babituyambako kakati ekyemiti twakibalekera bwe kyoba okola abantu bajje balabe ekinaabeerawo bajja kwebuuzawo we gyavudde naye nga gijja kubaawo waliwo n'abatandika bizinensi y'okutunda emiti mu bivulu byaffe bagenda ne bagijjayo naffe gye tutamanyi ne bagireeta omuti gwa 10 kale nga bw'otakugulawo mu budde obwo omulabe nagwo ogenda okotolaba ti nga takyabwera gagimpeddeko ngaddayo ate kunona mirala so ekyemiti kireme kuba mu bye tweraliikirira kale katufune balamusiza banyawo ne bassebo erinnya nze muganza ediriisa kansala okuva ekyengera ssebo mukulu ono gyagenda okujja tukwebaza nti obukulembeze bonna bonna obwa respect fenaffe neyo twakoze eki twategedde dda era abawagizi baffe abawagizi bambaziira ttone olwo olunaku nze kansala wamwe ssebo ngendo tema emiti jenya oyayingira ekansalawo ojja kuba nkuwetta byokole ki ogenda olinyenye byansi kitegeeza endongo y'ebinyanya weewaawo kale kafuneyo ekibuuzo ekirala omukulu kale tweyanziza nnyo akimu ndowooza ku summit totuukangawo naye eri nsi nnamba paakingi ya bodaboda n'emmotoka ate oba ngeri gye tulina ne skypins ne bwe tunaabako olwo tuleesa ennyonyi erina weepaakinga paakingi ngazi nnyo kubanga kisaawe kiramba ekiriko n'ekisaawe ekirala wansi era ekyomupiira so mbuusabuusa nti kampala yonna oba ne uganda yonna ne bweneebezze bodaboda ezo zirina we zijja okugenda ate nga ziri secure. Any more question? Obuninkini buno mbadde mbulyako buyitirivu so ne bwe wagenda nabwe Dubaaya oba obutandise maawo kale mukulu kale
essaawa kubanga katumanyi nti akagere tutandika okasiira ate tuba tugenda bulungi kusana nga kuzeewo ne tugende waka essaawa zatuuseemu nga omanyi ebigwa bitalaze. Kale tweyanziza ssebo ekyensonga ya ssente bangi nno baatuwa ebirowoozo nga tutandika kampeyini eno naye jjajja omutwalo tugukubye nnyo mutwongeremu waakiri ekikonde bagamba soke tulindemukko naye era ekyo tukirowoozaako omwaka ogujja katulabe makuta n'omwaka ogujja omanyi ffe buli sho gye tukola tulwana nnyo ebeere ngaesinga kwebaddewo previously kati katusooke tumalirize kino n'omutwalo tulabe omwaka ogujja naye guno gugenda kuba mutwalo just kiwaya ng'oyingira nga tukuba endongo kuba abantu baffe tumanyi enfuna gye bafunamu ssente ezo teyawukana nnyo n'eyaffe tetwagala nnyo kubaleega okujjako bwe banaakiremerako bakulemerako nga tolina kyakukola nogamba neeka ebiri kamaoba ogumu tetwagala bazaalawo baba bakulaze nti mu mbeera eyo nga tugira so ekyobudde ffe tugenda kugula emiryango ku ssaawa 3 ku makya kakati obudde obwo tugenda kubanga tuli set tickets nga weziri ku mmotoka ku mulyango buli kimu kubanga show ya lwa mukaaga naye ebyuma by Thursday enkya akawungeezi bigenda kubeerawo batandike setup ey'okubiwayalinga then waliyo n'omulimu gw'okubigatta kubanga byanjawulo then okubigatta tufune ekintu kimu ekyatula kati nsubira nti by Friday misana era ne show ya radio ku Friday misana wengendo ogikolerawo eya Township Tunes Freestyle Friday tugenda gikolerawo nga sound kweri kitegeeza nti a day before ku lunaku nga show yankya ebyuma bigenda kubeerawo nga biri set ne sound bagiwulireko. Kale president akakubuzayo ekibuuzo neyo ekibuuzo ekirala kimu tugalo sawukana ku bannamawulire benjagala okukyekirira n'ekibuuzo kye mbadde nsaba okubuuza ebbula ly'emirimu miyitirivu nnyo mu bavubuka tugenda n'okubasakira netubasakira netubafunira abantu abatuwa equipment ebyuma bye batalina kuba ebyuma ebyo bya bbeeyi ebyuma ebyo abaana abasinga batulaba nga tuli and by the way tuve ne ku baana abo ke babeere badijje bammwe bano ababeera n'ebigambo ebingi mu Kampala wano most of those people ebintu bye bakozesa byeyazike ng'ogyeko ffe abatini abalina ebyaffe ebyenjawulo naye abasinga abo abalina ebigambo ebingi ebintu omusanga omanyi tulina zi WhatsApp group mwe tulimu ezo ez'abadijje osanga anyone tumanya tukunjazikayo egundi ne bayigirayo ebika byazi laptop manyi laptop yange tekoza kunjagala ine controller njazikeyo kyammeka so netukizuula nti erabika challenge mu mulimo guno netugala bana abakulu abeene Kampala bamuti balina equipment ne bali abaana ate bokusomozebwa kunene netusalawo netugenda netubasakira netugenda mu GTM computers netubafunira computers laptop kuba laptop eyo gituma omwana ogigula kisumbuwamu sirwa kuba tayagala naye obusobozi netugattako ne controller agamayinja kubakubira era tugenda kugabawa genuinely bagatwale kuba ne gwe twawa last year akyabiri na tetubinonanga so mpulira ndowooza nti tuba tulina kye tukozeeyo kale tweyanziza n'ekibuuzo kisembayo manya zedijetera okukwalekyemera bintu biteekateeka byobwasi njagala okubuuza muganda wange bazira toni kansuubire nga kyoyogedde nti omwaka ogujja ebinyanyanya tusubiremu VIP ekyo kyoyogera kyobuuzizza ekibuuzo kibadde kiweddeyo okay kakati VIP mu ndongo y'ebinyaanya tuli mu kugezaako kukyetegereza kuba ebintu bino byonna bye twakola tebyagwawo bugwi twatandikedde era nga tukuba sawundi emu netugenda ku bbiri kati tuli ku 4 nebino tugenda twelevatinga mpola tulabe nga bwetwetegereza kubanga abantu bano betukoleramu tetwagala nnyo wakati mu mbeera nga bakyalimu ifris n'ebirala ate bw'obaleetamu endongo y'ebinyaanya erimu 2, 3, 4, 5 oyinza obutabasanyula nga bwe balyagadde basanyuke ffe mu budde buno as of now tukyalowooza nti buli omu omutwalo agusobola wabula bwe tunalaba nga bikyuseemu munnanga ati akunako obuntu sikante nga tukyusa nga tuteekayo emmeeza tweyanziza nnyo mwenna ndooza bibuuzo byebyo tugenda kuba tweteekateekera